Nansana eri mu disitulikiti ey'e Wakiso mayiro 7 ku luguudo lw'e Hoima okuva mu Kampala wakati, emu ku munisipaali ezisinga okuba n'abantu abangi n'okkulira ku misinde emiyitirivu era okubala abantu okukyasimbyeyo kw'omwaka 2014 kwalaga nti Nansana erimu abantu abasoba mu 36,050 wabula ziweze wiiki kati 3 ng'ekitundu Nansana kifuuse Nansana, naye bangi bw'obabuuza kwe kyatandikira bagamba kimu, twabuukira kibuukire, obuvu bwakyo ababumanyi be batono. Buli yalaba ng'ekibi ng'agamba kivudde Nansana, buli yalaba ng'akaana akakonzibye ng'agamba ke Nansana, ow'olubuto anywedde omwenge ng'agamba we Nansana, omutamiivu ku kkubo ng'agamba oyo naye we Nansana. Bonna abazze boogerera Nansana bakyogerera gavvegeerere, era ye wali omusajja eyasalako kakamujeke olw'omukazi okumukyawa, olwo Nansana n'afuuka Nansana. Twali tukyali awo mu Nansana mwe twalaba abakyala abava mu mbeera ne bayombera emmere ne batandika okkuba amaseffuliya wakati mu kulekaanira waggulu olw'akatambi ne kabuna social media nga buli omu agamba kimu, lengera ab'e Nansana. Naye ddala Nansana omumanyi? Let's talk, twogere. Bw'obeera wakozesa takisi ng'ova mu Kampala oginyira mu paaka y'oku Namirembe Road n'ekuyisa ewa Bakuli, wuyo naakulabye Kasubi Namuŋŋoona, era oluba okumumalako osibira mu ttawo lya Lubigi, olifuluma omanyi oyingidde Nansana. Nansana twamuyingidde ku ssaawa 5 ez'okumakya. Ekifaananyi ekikwaniriza kikulaga nti abaayo bakozi ate nga tebali bubi, ng'ebizibu boogerwako nti baasiraana. Bazze boogerwako ng'abafala, ensibe yaleka emabega, naye obadde okimanyi nti batambula n'omulembe, era nga ne social media baakafulu. Omukyala Namubiro y'omu ku baakafulu ab'e Nansana Jenina gwe beesiga era agamba nti byonna ebateekebwako mu kaseera kano bigiweteke. Naye ebintu ebisinga obungi nange byendaba ku Nansana, ebimu mulimu ebituufu, ebirala sibikkiririzaamu. Kati ng'ebimu byembadde ndaba ku mukutu, omulala lazeeko paati emu, sikisuubira nti Nansana kikola ki nti mwekiri. Wabula Nansana ekyasinze okutabula Nansana, abantu baabawandiika nga baagala ki emmere, abantu ne batafuna ki mmere. Yensonga lwaki bakoze omuntu obwo buki obutajja. Social media tumumanyi omukozesa, mbuuza ati lwaki? Kubanga ffe tusinga obugezi. Oba kitegeera, nze nakinoonyeza okusinziira mu bitundu ebisemberedde Kampala, Nansana tuli bagezi. Namirimu agamba nti Nansana akulaakulana, alimu abayivu, ali mu zikalina, oluguudo lwa kolansi, kuliko ebitaala ebyako, kuliko ne zikamera, ate nga si balujuujo nga bwe bateekebwako. Nansana tuzze nga tujja tutereeza Nansana mpola mpola. Byabeerangayo giri emyaka emirala maaso ng'ena oba 5 nga Nansana alimu obuntu obwo. Ebyo bya bulimba balimba, tuli batamiivu batusangako mu bbaala. Kujja akaba Nansana muno bennyina baviiramu, naye ffe tuviireyo tetulina kundi, tetulina taaba. Etwajja kukola kulaba Nansana afaanana atya oba ali. People of Nansana, they are not drunk. No one. As you see now, we are here with these younger kids. They are looking also something to eat. And we are just trying to pick some little rubber bands here to get some little money. Bagamba nti Nansana ye Hollywood ya Uganda, kubanga baserebu ebitundu 9 ku buli 100 abali mu ggwanga erya Uganda basula Nansana. Yo bamauto mu balanguzi Maria Kibo n'abasula eno, Laira Kalanzi, Mama Samu tubeera naye wano. Kati nga olabona omusajja azannya katembaani, Maria Ki mwebali, mulimu ono omusajja asala obuviiri, ani Amoti naye ali Nansana, mulimu abantu bangi
bangi abakatemba. Wabula mu baserebu aboogerwako banokolayo Amooti omubalanguzi Ssenga Ssebbanga kw'oteeka Maama Sam ng'ono tumufunye n'ategeeza nti Nansana yamugeraageranya ku muyenga. Nansana eriyo ettaka lya Kabaka, ekyo nakyo tukyenyumirizaamu. Nansana tulina abakulembeze abalungi, tulina baserebu bangi, abantu b'omu kitundu baagala nnyo enkulaakulana. Era kyova olaba buli ssaawa babeera ku social media okwo nga baboogerako. So Nansana mulungi era nze mwenyumirizaamu. Maama Sam bw'obanga obadde ogoberera ebibateekebwako ku mitimbagano, olowooza lwaki abantu bonna Nansana bajoogerera bwe batyo? No, lwakuba Nansana bakomedian tulimu bangi. Mulimu bakomedians bangi, kati abantu abamu bamistakeninga comedy mu reality. Kati tugenda ne tubeera mu bya comedy olumu ne balowooza nti no ffe budget tulinze kati tunaba kuwulira nga Nansana tuli updated. Actually olumu ngenda ne ndabanga fan ne ndabira ddala nga we are blessed. Abantu bamanyi Nansana among all places boogera ku Nansana ne bagikomparinga n'ebyalo ebirala n'ebitundu ebirala, kitegeeze trendinga nnyo. Mu baala abasooka okuvaayo ne balwanirira ekitiibwa ekya Nansana ye Amooti omubalanguzi. Kapala oliwa, Mariachi oliwa, Musole Nansana, Kabaata muliwa. This is too much. Nekisusse tukiganye muvumiridde abantu be Nansana kati kikome. No. No. Abantu aba bulijjo nabo beewozaako ku ky'okuvoola ekitundu kyabwe. Kyokka nga baakamala okwewozaako era aka Nansana tekeebulizaayo. Anti kimu bibiri nga batandika kulaajana nti baagala kawunga. Baatuwandikako wano ku mayumba gaffe. Naye baamala otuwandika tujjuza bifumbo. Balugamba twafuna nimmere tutugira. Nze ndi ku Nansana eno ku Jenina nezifunanga akawunga bajja batubala. Tuyina abaana ono bwe batunoonyeza kyakulya kunoonya bikuta biri tulyagena kuwa kawunga. Oluzungu sirumanyi kuba saasomako era sirumanyi naye nze mmanyi ekigambo ekiyitibwa eggwanga. Ab'e Nansana tebatuwa kawunga ku bampu. Olaba abakaaba enjala oluusi tebandikaabye nga tulina Honorable waffe Wakayima. Singa bwali singa Nansana tekaaba nanjala kubanga buli kimu yali akisobola. Abantu tebalina kawunga, bizinesi zaabwe tezikola, emmere teyabaweebwa, tetumanyi oba kiki ekyabaawo oba tulina kutuukirira ani, enjala etutta okukamala obukamazi. Isaac Sally Keith y'omu ku baludde mu bukulembeze obwa Nansana era yaliko amyuka meya wa munisipaali. Wabula yagamba nti okuboogerera kimwongedde essanyu kubanga ekitundu kyabwe kifuuse kya ttunzi. Sally atulambululidde enkulaakulana gye batuuseeko n'anenya abaserebu abasulayo okuba nga abeekweka y'obwekwesi ng'abamu ku bo baswala okwogera nti bava Nansana. Abantu ababadde nga ku social media, Twitter, WhatsApp ki, yes ffe mutukoledde nti Nansana mugizimbye nti era nze wendaba omuntu nga atandise okugamba nti bano be Nansana bano baaki nze nganze mu omukulembeze kinkolera wendaba nga waliwo akakyamu kensobola okutereeza nga nkatereeza speed wendaba nga waliwo akagenga ngamba siki era ffe abamu tubadde nga okulaba nga tudifendinga Nansana kulaba nga at least naye nga nze mbagamba bwogende bugenzi maaso ffe abamu kitukolera nti bantu bangi era jjukira lockdown eno kekwe ogenda kusanga abantu basiba muno okulaba Nansana kyekiki bangi bagenda kuveera mu bitundu byeyo wala nga bazze kulaba Nansana actually nti n'abazungu balaba ekintu ekitrading ennyo bajja kujja okulaba nga buli muntu atukenda ku airport wabanga anoonya bakutuwa guide ajja bagamba nti njala kutuukako n'abantu bebayita Nansana kimu ku bitundu ebikulaakulira ku misinde emiyitirivu mu myaka 10 egiyise. Kyali kyangu okufunayo poloti ku bukadde 2, 3 oba 4 wabula ku lwaleero poloti y'e Nansana yofunanga ku bukadde 3 bw'oddamu okugiramuza era wakati w'obukadde 30 n'obukadde 5. Ebibuga bya Nansana byenyumirizaamu era ebimanyiddwa ennyo kwe kuli ku Masitoowa ne Yeswamala era eno ziikalina zibembedde ku makubo wabula waliwo akatundu akamanyikiddwa ng'ak'omutawaana era buli gw'ogamba nti Nansana nga yamutama asooka kimugamba sigenda kukibulooka olw'ababbi abaabeerangawo ne batigomya ekitundu.
Nansana takoma kubeera mu baserebu bokka wabula bannabyabufuzi bangi gye basula omuli baminisita n'abaka ba paalamenti ate nga n'abapangisaayo bangi bamwettanira naddala bannamawulire kubanga ali kumpi n'ekibuga Kampala. Tulina bano baminisitaazi abasula mu Nansana tuweza baminisitaazi nga 10 naye tebakoze kimala nabo okulaba nga boogera ekitundu kuba gye basula. Okuggyako oyo atambula n'obutamanya bw'oyogera ku Nansana si kitundu kibi mw'otuuka n'olaba enkulaakulana ey'omuggundu ebizimbe gali kwoleka abantu abanyirivu ate era abakozi wadde ng'era mulimu obutundu obukyali obubi. Oyo ye Nansana. Let's talk twogere. Bikuŋŋanyiziddwa tumwebaze Godfrey ne Kayanja M1 ku lwa Salt TV Omunnyo.